Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'oli mulamu. Ndi musanyufu nnyo okuba nga weegasse ku Hope Channel TV okulaba puroguramu Maka n'obufumbo. Weebale okulaba puroguramu zaffe zonna endala ezizimba abaana n'abakulu, buli muntu awatali kyesitaza. Ffe tugamba nti erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Omusumba Ssebaggala Ivan Samuel, nze nvunaanyizibwa ku kuteekateeka awamu n'okutuusako puroguramu eno Amaka n'obufumbo. Ebeerawo buli lunaku ku ssaawa 4 ez'okumakya, Monday up to Friday, naye eddibwamu akawungeezi ku ssaawa 2:30. Olw'ensonga eyo nkusaba otambulenga nange, gw'ayinza okuba nga wakanneegattako. Puroguramu zonna ze nkoze emabega zisukka 7 zikwatagana ku maka zisangibwa ku YouTube channel yange eya Pr.Sebaggala Ivan Samuel. Gendayo olikinga, osubscribinga, okomentinge ate olabe videos ezo. Zijja kukuyamba nnyo okusobola okuzimbibwa mu bulamu bwo obw'omwoyo ne by'amaka. Naye ate wonna woli osobola otugoberera live ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Gyonna gy'osinzidde n'otugoberera n'olaba omulimu gwe tukola bulijjo olw'okulaba nti obulamu bwo bwongera okuzimbibwa n'okunywezebwa. Katusabe. Kitaffe tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Weebale kubanga eddoboozi lyogedde naffe era okyayogera ne leero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essanyu mu bufumbo limu ku bintu bye njagala tufundikire nabyo. Essanyu mu maka tulyogeddeko wiiki eno yonna, era olwaleero njagala tubeere nga tumaliriza. Tumaze okulaba nti lyetaagisa. Tulabye nti tuyinza kulifuna nga tulijja mu bintu bitwetoolodde wabula nga lifubutuse mu ffe munda. Tulabye nga kibala kya mwoyo Katonda kyazimba mu ffe kubanga ffe ababi kikafuuwe okulifunako. Tulabye nga bulina kubeera buvunaanyizibwa obwa buli mufumbo yenna ali eyo. Bulina kubeera buvunaanyizibwa obwa buli mufumbo yenna ali eyo okuteeka essanyu mu maka ge ne mu bufumbo bwe. Teriiyo kintu kya muwendo nga maka ago. Bantu bangi muwulira self sufficiency, n'owulira ng'oli mumativu ng'era oli mukkufu n'engeri gy'oli n'okubeerawo okwo n'enfaananayo. N'owulira nga teweetaaga bantu balala kukulinaana, tebibakwatako, era teweetaaga nakwetaaga bo babe ekitundu ku ebyo by'okola, by'olowooza oba by'olimu. Nti newankubadde nga mukazi wo talina ssanyu yadde abaana tebikukwatako. Abamu kubanga olina n'abakazi abalala. Olina abakazi abalala gy'owummulira. Bw'ofuna obwetaavu bw'omukwano olina gy'ogenda ennyonta n'ogyeggyako. Abalala kubanga abaana bakyali bato. Oba ofaayo gye bali oba tofaayo gye bali, be bamanyi balikula n'ensi eri balaba. Abalala kubanga olina ssente zo. Mu bufunze omukazi tolina ky'omwetaaza, ne bwe yeekyanga n'agenda olina abakubemba abali awo abaagala obwagazi bakufumbirwa enkumuliitu. Kale ogenda obigattagatta. Okubizza eno n'okubizza eri mu mbeera yonna muganda wange ne mwannyinaze ogenda obigattagatta awamu ng'ekyamazima essanyu mu maka tolina ky'olyetaaza kubanga olina ssente, bizinesi zo zitambula, abaana bato nabo be bamanyi omukazi oba agenda n'agenda oba taba na ssanyu sina mitawaana gyo ne bwafa. Some people batuuka ku extent eyo nga talina kyafiirwa mukazi we ne bwafa. Kitera kuva mu kikula naddala eri abantu ba choleric abalina ekikula ekyo, oluusi kibaweereza mu bwongo bwabwe ensonga ezo. Kati oluusi bakigattamu ate ebikula ebiri conservative ate ne baba bazibu nnyo n'okusinga eggulu n'ensi we lyandibadde. Enkomerero ya byonna n'omaliriza ng'obulumi n'okulaaja na buli ku luuyi olulala.
nanze kimmanyi kiri kimu newankwadde ng'oyinza okuba olina byonna naye weetaaga essanyu mu maka go, weetaaga essanyu mu bufumbo bwo. budde tebujja kuba bwawala, ojja kutegeera omuwendo gw'okuteeka essanyu mu bantu b'ennyumba yo. Obudde tebugenda kubeera bwawala, ogenda kutegeera ensonga lwaki wali oteekwa okubaagala. Ojja kutegeera ensonga lwaki wali oteekwa okubasembeza. Ojja kutegeera ensonga lwaki wali oteekwa obbasanyusanga buli lunaku. Saagaddeyo bikubeeko kubanga what comes around goes around. Kintu kyonna kikomawo, bwe kyetooloola kiteekwa okudda. Tebyo kintu kyetooloola kitakomawo wekivudde. Life is a cycle. Obulamu bwetooloola. Butera nnyo okudda we bwava. Butera nnyo okudda we bwava. Bulina engeri yaabwo gye bulemerako ne bukukomyawo mu kifo kyekimu we bwava. Olwananga nnyo bwe bukukomyawo mu kifo ekyo noba nga wategekawo. Ekyo nkikubuulira. Bujja kuzza gira nga weetooloola. Gira nga weetooloola mu nsimbi, gira nga weetooloola mu bakazi, gira nga weetooloola mu bawala banyirira, gira nga weetooloola mu basajja balina kasente abali obulungi, gira nga weetooloola mu mirimu ne bakama abo responsibilities. Tulina ebyokukola bingi bannaye. Njagala nkutegeeze it will come around finally. Ojja kukomawo mu kifo ekyo. Naye mbadde nsaba okitegeke ng'osanyusa ab'omu nnyumba yo. Olwaleero tenjagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze nti waliwo ebintu bye tuyinza okukola ne tuzimba okwagala, ne tuzimba essanyu mu bufumbo ne mu maka. Ekintu ekisookera ddala mu kuzimba essanyu mu bufumbo n'amaka kwe kubeera nga tulina okuwuliziganya. Naye ng'okuwuliziganya kuno kulina ebiruubirirwa ebirungi. Ekikimu ku kintu kizimba essanyu mu bufumbo, okuwuliziganya kintu kikulu nnyo mu maka. Era nakyogerako mbugazi waakyo. Naye waliwo kye tuyita positive and constructive conversations. Okuteekawo emboozi enyumizibwa ng'ezimba, nga nnungi, nga teyina ebigendererwa ebirungi. Ekyokubiri kyolina okulula mu kuleeta mu maka essanyu mu bufumbo ye buli muntu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Kyamazima kiri nti obuvunaanyizibwa mu maka yemu ku topiki ennene gye tugenda okuddamu okusoma. Era tugenda kutwala ekiseera nga tubutunuulira era nga tubuyigako. Era oluvannyuma lw'olwaleero ekyokugira kye tugenda okutandika. Buli muntu yenna okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu bufumbo kibalibwa okubanga kireeta ebitundu 50 ku 100 ku ssanyu ly'amaka. Omanyi nabagambye nti amaka buvunaanyizibwa. Amaka gafaanana nga bw'otandika project. Ate nno go sina project kyokka, naye a home is a living organism. Amaka kintu ekiramu kubanga kirimu bantu balamu. Kati okuba nti amaka kintu kiramu ate kirimu bantu balamu, kitegeeza nti omuntu bw'abanga agatandise abanga atandise project, abanga bw'otandika ennimiro, obeeranga bw'otandika loga nti eka zange 10 nziguze kati ngenda kuteekako miti. Olina okugenda okulaba ettaka eryo, olina okulitereeza, oluusi weetaaga n'olikuba ebbomba muddo gukale, weetaaga okusima ebinnya, weetaaga okufuna egundi endokwa ennungi ez'akalitunsi, weetaaga okusimba, weetaaga okulimira, weetaaga okufukirira, oluusi weetaaga okuteekayo amazzi, weetaaga okukola irrigation project bwe zibanga miti mingi, weetaaga abakuumi baleme kugikuula na kugyokya. Amaka gafaanana ng'omuntu atandika project y'okulima oba ey'okulunda enkoko. Bwe njagadde nkifaananye gafaanana nga bw'otandika lugendo. Si kyekintu
ekibeerawo ne kibanga kiwedde. This is what I'm saying. Toyinza kera ku makya n'ogenda mu kikuubo n'opangisa dduuka n'omala okuteekamu ebintu byo byonna by'ogenda okutunda kanoogamba nti ate kiwedde n'ogenda eka ne weebaka. Kyova okera ku makya n'odduka ogenda oggulewo ng'obudde bukyali. Kyova onoonya contact z'abakasitoma. Kyova okuba ebifaananyi bye by'otunda n'oteeka ku Facebook, n'oteeka ku WhatsApp, n'oteeka ku profile picture, ku gundi, ku status. This is the reason why you do those things. Kubanga edduuka lyakatandika, weetaaga bakasitoma, weetaaga ba clients, weetaaga abantu b'okukola nabo, weetaaga okukola bino na biri, weetaaga abakozi. Edduuka lw'oliggulawo lw'oba otandise. Naye bantu bangi baatandika amaka ekyembi nga tebo balowooza te buli kimu ate kati bakimaliriza. Osanga abakazi abafaanana bwe batyo. Tega tyali ke bampasa kati kyaggwa. Nze nali noonya musajja ampasa kusamba ku gawuni kati kyaggwa. Bwe baamuwasa ne kiggwa ku olwo. Kati obufumbo obubwe bwatuuka. Nuwa abantu abafaanana bwe batyo. Abalina embeera ezo. Obufumbo obwabwe nga bwaggwa. Era nga baabukkiriza ndi kati bwaggwa. Kati okuba yabuyingiramu ebisigede bikyamukwatako. Babiki bye mugamba, babiki bye mwogera, babiki ebibawa eri amaka, babiki ebibawa eri obufumbo, kati tebukyali buvunaanyizibwa bwe. Nze nkugambye okukola obuvunaanyizibwa kintu ekyokubiri ekireeta essanyu mu maka n'obufumbo. Amaka bwe wagatandika kugavunaanyizibwako. This is your sole responsibility. Era kyenkusaba kiri kimu. Olw'okuba nti buvunaanyizibwa abo obw'obwebange bw'onaabukola mu maka ojja gakuuma nga masanyufu ate nga galina emirembe. Manya amaka amasanyufu ate nga galina emirembe. Okwe kuyitibwa kwaffe. Buli muntu yenna alina amaka ekyakimanye era akitegeere. Kuvunaanyizibwa ngenda kuboogerako mu bugazi bwabwo. N'ekyo njagala nkutegeeze kiri kimu. Bwe watandika amaka watandika buvunaanyizibwa. You must work daily. It is a daily responsibility. Amaka si kintu kye balagajjalira. Osanga abasajja abaagasuula ne bagaleka gatambule gokka nga bwe gasanze. Naye waliwo omuntu ayinza okutandika okubonga ennyonyi. Bw'atandika okubonga ennyonyi bw'ati n'asirisa omukono gwe ng'ennyonyi etuuse okukka. Ndaba bw'afaayo, ndaba bw'atunula, ndaba bwe yeetegereza, ndaba bw'alwana bwezizingirire okulaba nti ennyonyi yeetuula wansi. Badde manyi nti bimu ku bigambo bye tuteekwa okufaayo ennyo okulowoozaako ffenna. Kimu kye njagala nkutegeeze kiri kimu nti Mukama akuyita beeko ne ky'okola. Toyinza kwebaka, toyinza kulagajjala mu mbeera eyo. Ekyo kikyamu. Toyinza kuleka maka gatambule gokka, gaseeye gokka, ng'ate mu babiri mwagaweebwa mubeere bapayirooti baago. Toyinza kuleka bulesi baana bakule nga bye baagala okukula. Bannange tugire tubeeko n'engeri ey'okukomawo mu kutegeera okutuufu. Tuyinza kuleka bulesi baana bakule nga bwe baagala. Kale katukole ekitundu kyaffe. Boye balemerwa ne boonooneka tubeere nga twakola kye tuleka okukola ku lwabwe ekyo ŋŋamba. Tuyinza kuleka bulesi baana bakule nga tetufuddeeyo. Tusobola. Tuyinza kubeera abantu batunula butunuzi abaakowedde ensi. Amaka twatandika gaaki. Waliyo abantu ng'amaka gabatuuse mu bulago. Tulina okugaba omukisa nga tukola obuvunaanyizibwa bwaffe. Gasobola okubeerawo. Omusajja ateekwa okubukola n'omukazi ateekwa okubukola. Buno si buvunaanyizibwa obwekubira ku luuyi olumu. Buno buvunaanyizibwa buli omu bw'ateekwa okukola. Kubanga bw'atabukola
tekikola makulu eri mulala. Amaka gabeerawo nga mwembi mukkaanyizza gabeerewo. Omu bw'aba takkaanyizza gabeerewo, omulala ne bw'afuba atya tegasobola kubeerawo. Kye ŋŋamba. Omukyala bw'abanga yekka yafuba ku lw'essanyu lyago n'okubeerawo kwago, ng'omusajja tebimukwatako, ago amaka tegajja kubeerawo. Omusajja yekka bw'abanga yafuba olw'okubeerawo kwago amaka, ng'omukazi tebimukwatako, ago amaka tegajja kubeerawo era tegajja kuwangaala. Buli omu ateekwa okukola ekitundu kye. Buli omu ateekwa okukola obuvunaanyizibwa bwe. Buli omu ateekwa okubeera nga mumalirivu okuzimba. Kati ate kiba waasi bombi babeera nga tebagayinamu interest. Oba ogenda genda tyegenda ngenze nange. Ebintu ebifaananako bwe bityo bireese obuzibu. Abavubuka bangi bapapiriza ne bayingira mu bufumbo, ne bayingira mu kuwasa mu mbeera efaanana bw'etyo. Bapapa bupapi kubanga alabye omuwala. Omanye ebisingo biseera ebisinga obungi outward appearance eno etuleetedde obuzibu. N'alaba wano n'agamba nange laba hipusi, laba kino, laba kino. N'atunula magezi gonna ne gagenda, amalusu gonna ne gamuyika, yenna okutegeera ne kuggwaawo, n'aba nga takyamanyi na bigenda mu maaso, yenna n'abeera confused. Kati n'alyoka abiiraawo n'ayingira obufumbo, n'abaka kyabase n'atwala. Kati nva mutuuka eyo ng'omuntu talina interest mu bufumbo. Tazze kusaavinga mirimu gy'ateekwa kusaavinga. Tazze kutuukiriza buvunaanyizibwa bw'ateekwa kutuukiriza. Tazze kukola kitundu ky'ateekwa kukola. Kyenjagala okutegeeza. Lwekyo nsaba ozimbibwe, nsaba onywezebwe. Kulw'ekisa kya Katonda nsaba Mukama akuwanirire. Nsaba Mukama akujjuze essuubi. Nsaba Mukama akubeere. Nsaba Mukama akulwanire entalo kubanga asobola okuzirwana era n'aziwangula. Olw'ekyo kirungi bwe mubeera mu maka buli omu n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Ekirala, teri kintu kya muwendo mu nsi muno nga buli muntu kulaba munne nga yeetaaga okufuna essanyu. Kikyengezaako okutegeeza. Ebiseera ebisinga obungi bye tutunuulira bannaffe mu maka tubatunuulira nga bazza emisango gye bateekwa okulwanako. Tubatunuulira nga bazza emisango, ate emisango egy'amaanyi. Titubatunuulira ekyamazima nga tebeetaaga kuba na ssanyu. Waliwo engeri gy'otunuuliramu omuntu ogwo oli naye mu bufumbo ng'ekyamazima tadizaavinga kuba na ssanyu, nga teyeetaaga na kusanyuka, teyeetaaga na kulifuna, teyeetaaga na libeera ekitundu ku ye. Ekyo gye kiri. N'omutunuulira n'olaba bye yakola, n'olaba nga talina kulifuna. N'obeera ate mu nteekateeka mu kifo ky'okulimuwa, n'obeera mu nteekateeka erimuggyako. Ebyo nno gye biri mu maka, gye biri ne mu bufumbo. Omuntu n'abeera awo kifo ky'okulwana bwezizingirire, okuleeta essanyu eri omulala, n'alwana bwezizingirire, essanyu libeere nga livaawo. Ekyo tukikolanga mu bufumbo. Munna aligwana essanyu newankubadde nga wayinza okuba nga waliwo ebizibu eby'enjawulo, luusi ebyetaaga okuzibiikiriza, n'oliganya ne liba after all ogenda kubeera naye ebbanga lyonna, newankubadde nga akunyiizizza, newankubadde nga akukosezza. Kale olw'okuba ogenda kubeera naye ebbanga lyonna, wakati mu mbeera zonna essaala gye nnina eri emu, Katonda nga bw'ali ow'ekisa akuwanguze, abikuyiseemu, akuwanirire, akubeere, osobole okutambulira mu bulamu obulimu essuubi awamu n'obuwanguzi. Ekimu ku kye njagala okunyweza eri obulamu bw'olunaku olwaleero, Bayibuli egambye musanyusaganenga. That is a responsibility of every married couple. Buno buvunaanyizibwa bwo buli muntu yenna ali mu bufumbo. Ekyokuna, ekimu ku kintu ekiyamba
amaka okubeeramu essanyu kwe kujaguliza bye mutuuseeko, kwe kujaguliza obuwanguzi Mukama bw'abawadde. Bantu bangi bali mu bufumbo naye tebabala buwanguzi bwabwe. Ekyo ne kibaleetedde n'okubaleetera si butabala bubazi buwanguzi kyokka, naye kibaleetedde n'okuba nga tebasobola kulaba birungi na by'amaanyi Katonda by'abakolera. Buli amaaso go gafiira okulaba Katonda by'akola mu makaago, mulemerwa n'okumwebaza n'essanyu libabula. Bannange, lwaki omwana bw'aweza omwaka temusanyukako? Lwaki omwana bw'aweza omwaka temusanyukako? Lwaki bwe muweza omwaka mu bufumbo temusanyukako? Mwe babagamba ki? Babagamba ki? Abantu abamu muve mu kubeera waliyo abantu abagumu ennyo bannange. Tetugamba ki naye tutobeera nnyo mufutwa, tutobeera nnyo tumuzibu. Manya oli yanga musumba kazi sina na bye celebratingamu kukonoona ssente. Sinza kubeeraawo simanya omwana abwezezza omwaka mbu asaliwo kakagumu. Sinza kubeeraawo mbu simanya nkwata omukazi, simanya tutambuleko, tambalire ebyo. Manye waliwo ebintu, waliwo engeri poverty psychology lwetuleetera okulowooza nti ebintu ebimu si bya mugaso, naye nga tufunziddwa bufunzi bwa mbeera ya bwavu na birowoozo bya butaba na nsimbi. Tebakulimbanga nti okujaguliza obuwanguzi kyetaaga ssente nnyingi. Okujaguliza obuwanguzi kyetaaga kukyeteeka mu bulamu bwo. Osobola obujaguza mu ngeri yonna. Kale omulala bw'aba bujaguliza mu Amerika naawe ojagulize wuwo ekyannamukaaka. Olwekyo kiki eŋŋamba? Mujagulize obuwanguzi Katonda bw'abawadde mu maka. Gye munaakoma okutwala obudde nga mujaguliza obuwanguzi bwe mutuuseeko mu bufumbo, gye mugenda okukoma okubeera abasanyufu, gye mugenda okukoma okuba n'emirembe, gye mugenda okukoma okuba n'essuubi. Ekyo Mukama asobola okukikola era ayinziza ddala okukitukolera, kubanga ye Katonda ayinza byonna, atatuleka era afaayo. Katonda afaanana bw'atyo asobola okukola ebyo. Yayinza okukuuma n'amaka ago, okugateekamu essanyu, okugateekamu emirembe. Bw'akutuusanga ku binene sanyuka, jaguza, mwebaze, emboozi ennungi, ebigambo eby'obusungu biveewo. Tewaliwo nsonga yonna lwaki tulijjawo essanyu mu bufumbo. Lwaki tuteeka ensi yonna ku bunkenke? Lwaki tufuuka abantu abeeraliikirirwa? Ekyamazima kiri nti tewali nsonga. Mukama nga bw'ali ow'ekisa era ow'okwagala, era nga bw'ali Katonda waffe, nsaba atubeere mu byonna. Ekisinga obukulu, Katonda oyo atuwanguze. Tufundikidde ensonga y'okusanyuka, era nsaba musanyusaganenga mu bufumbo bwammwe. Mukama abawe omukisa. Kujjukiza YouTube channel yange, gendayo olabe ebigambo bino n'ebirala bingi bituzze twogerako eby'amaka. Ate omulundi ogujja tugenda kutandikira ku buvunaanyizibwa mu bufumbo. Mukama abawe omukisa. Katusabe. Tukwebaziza Mukama kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebale okutukuuma n'okutulabirira, erinnya litukuvu lyebazibwe. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe Mukama tusaba kyongera okubeera gye tuli. Kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Otuwaniire Mukama, otuzimbe, otuwe ekisa, otuwe okusanyusagananga bulijjo, tusobole okuzimba amaka agakuweesa ekitiibwa. Bwetyo bwe tusabye n'okwegayirira tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa.